Ogamba otya kwanirizaako gemunanga kubeera olwaleero nkomyewo nga bulijjo nsobole okukunyumizaako mpola ku mboozi naddala ez'omu buto ez'omu byalo n'ebyo ebyatuukawo ng'omuntu yandisuubidde nti omuntu ekintu yandibadde akimanyi. Omanyi primary yange yonna actually ne secondary nabisomera mu kyalo. Ngenda okujja e Kampala ndowooza nga ngenda ku university that was Makerere era waliwo embeera eyali enzibu nnyo. Kati kasooka kunyumiza ekyali eky'e Makerere ekimpimpi then nkuzeeyo mu kyalo otegeere butya embeera gye twayitamu nti yali nzibu nnyo. Nzijukira omuntu nga okusooka okugenda e Makerere University nga ngenzeyo okusoma sijjukira na date but I think yali 2014 ya nalinnya emmotoka nenzigiramu ku energy ng'omuntu omulala yenna oba n'ekirowoozo nti okuva ku paaka enkadde paka mu kiyembe wala bw'oba ng'obadde okulidde mu kyalo ebintu obiwulira ebitakwatagana obamu n'ekifaananyi ekyo nti kiyembe ojja kulabawo omuyembe oba nteryeregeka bw'owulira nakasero okaba kakati ntuuka nviiramu awo okwenaje center mu taxi by then bali bayitira nusu kasanvu nga mbawa akasanvu kaabwe nga njibuukamu. Obudde obwo before tewaliwo covid tewaliwo ki nteesa akasente kange ngenda ku university for the first time ngenda nkola ABCD gyesalinga ni ABCD ntuuka ku olaba awo awali paaka enkadde waggulu kati eno energy wano simanyi waliwo Astoria simanyi bikoze bitya kino kyambuka ku mapeera wano waliwo bikoze bitya kati awo waliwo kino ekikkiriro ery'emmanga ng'agenda simanyi ziti Shoprite kati awo waliwo boda ezipaakingawo simanyi ne boda zipaakinga waliwo pikipiki zipaakingawo embwa zibeerawo nga ziswanye ziti kati ndowooza yona emmotoka eziteeka awo abantu bakimanya nti ono wa mukyalo. So bwe natuuka nempita nengenda wali wa boda bosi ogenda bambuuza ogenda wa koze bagamba ngenda Makerere main gate kubanga ekyo baali bakingambye ekirina mu mutwe nti olinnya ogamba nviiramu Makerere main gate. Kati bwe nninnya sinaba kulinnya bye nga mugamba sente mmeka omusajja nga ngamba ojja kukola gumu kitundu nga mugamba manyi omuntu bwakulamulira sente ezo olowooza nti ayongeddemu 2,200 nga mugamba nakanaana naye twogera tuva wano ku paaka empya enkadde waggulu tugenda Wandege yawali kataleke Wandege nno yambukiza bwoti ku main gate awo wendaga omuntu mugandi nakanaana ndowooza we namugamba nti nakanaana n'amanya eno ndingidi n'amanya eno ndongo nagamba kola gumu 2 akugiremu essanyu nga namutwala ontwala teyasibamu ng'omusajja anteekako naye amazima gali nali simanyi gye ndaga nga nneetaaga booda egenda okunvuga paka ku main gate olw'ensonga nti abana kunvuga nandeke eno ewandegeya ku katale awo taxi wezisimba ku kigenda emulago kamwokya kyokigenda Bombolodi kyokigenda Bwayise bikoze bitya awo ku katale nali sijja kutuuka Makerere main gate ge mazima. So nga neetaaga omuntu agenda okunvuga obukuukubira ng'empisi y'essempa anteke ku main gate eye Makerere honalebo nga nvuga bulungi ku mutwalo gwange okunzijali ku paaka enkadde waggulu awo nga nvuga nga mpesa wali ku bitaala nga nyambusa nga nteke ku main gate. Amazima ndakika tezaawo yana ndakika 10 ye 15 tezaawo because it was a morning time temwaliwo jjamba sebo nga akatwalo nkawaayo mu bitiibwa ng'agatwalo nkawaayo mu bitiibwa mu bulumi era nina nikyali wange omu actually this time alina mu parliament omubaka wa parliament sijja bagamba constituency
yagenda ng'abadde mu Kampala okumala ebbanga amazima amatuufu nga tamanyi Kiyembe weeri ye ng'amanyi Kiyembe kafo kali awo kanjawulo kalimu engeri olukyalo nti abantu babeera awo okitegeera waliwo n'akayembe kati yali ku Namirembe Road ng'ayagala agenda mu Kiyembe alinnya eppiki. Omanyi bw'oba oyogera n'omuntu amanya nti ekitundu kyogerako tokimanyi we kiri. Honorable Member of Parliament bamunjako omutwalo gumu okuva ali Namirembe Road wali watandikira opposite Hamu awo ne bamuwambusa mu Kiyembe. Lubundi wanunyumya munyumiza sinaali eno mugamba mwana ABCD kabayaye biki nangamba munnange nange bamvugirako omutwalo gumu okuva wali Namirembe ku Hamu awo ekizimbe kibyaza Hamu awo wazimbe opposite na Kivuba awo ne bantwala mu Kiyembe kunusa omutwalo gumu. Amazima gali nti nga nange ngenda gasimanyiyo naye nga bulijjo mpitawo. Omanyi Kampala oyo alifane Kampala wano wennyini mu ntabiro si munene nnyo naye ali complicated. Era otegeera omuntu ntamanyi Kampala bw'omukulira essimu agamba nsanga ku energy nsanga waggulu wa paaka enkadde olwonno ng'ekizimbe nabakusoma ekyo kiriko supermarket ekinene ekya green oba n'agamba nsanga ku Mapeera nsanga ku Chacha ebizimbe bye birina amannya kasa agamba nti nsanga awo tandika obuusabuusa entegera ye Kampala. Nze nno namala Kampala emyaka ndowooza nga 2 ku gumu ekitundu nga simanyi container village weeri naye nga mpitawo mbeerawo ng'amanyi n'okunkubira essimu nga wendi ne bambuuza oli ludda wa tuggyeyo oba biki nga soba mugamba nsanga container village wa nga wesi mugamba ku Shoprite mugamba waggulu wa paaka enkadde nategeera nnyo Energy Center ekyo ekizimbe Mapeera Uganda House ne Malirizi ne King Fahad ebizimbe bye birina amannya amasongovaga. So bwe tuliruba nga tubonaabona mu kubeera mu byalo omanyi ogenda era nsiyobalaba nze ndi proud nnyo kugamba nti mbeera mu kyalo kinyuma nnyo naye ate oluusi oba weetaaga n'ofunayo akaddero nojja nogetingayo nobeera expose ebintu byo nobeera nga obitegeera. Osobola naawe okomentinga n'embeera otako egimu ku bibyo gyasooka e Kampala wadde nga nze ngose baleesooka e Kampala nga banyagirako genda e Makerere omulimu gwasooka e Kampala ndowooza nali ngenda ku Sharing Hall e Nsambya. Yaliyo political rally yaliyo ba Dr. Lume yaliyo bagayi bangi nnyo bamanya opposition yabo bangi. That was my first time to go to Kampala and that was I think 2012 my first time to go to Kampala when I was done with senior 6. Yes, that's for today. Thank you for watching. My name is Kapko Peter. Mera wano mpola siwuli kasina tugenda kuba tusoma tufuna yakadde tufuna mu kufanya tunyumya tubali kubanga olaba